Essula eyokusatu. Ne tulyoka tukyuka ne twambukira mu kkubo erigenda e Basani. Ogi kabaka w'e Basani n'asitula okutulumba ye n'abantu be bonna okulwanira Ederei. Mukama n'aŋŋamba nti tomutya kubanga mugabudde ye n'abantu be bonna n'ensi ye mu mukono gwo. Era olimukola nga bwe wakola Sikoni kabaka w'Abamoli abaatulanga mu Kesuboni. Awo Mukama Katonda waffe n'agabula mu mukono gwaffe ne Ogi kabaka w'e Basani n'abantu be bonna. Ne tumutta okutuusa lwe wataamusigalirawo n'omu. Ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo. Tewali kibuga kye tutaabanyagaako. Ebibuga 6, ensi yonna eya Alugobu, obwakabaka bwa Ogi mu Basani. Ebyo byonna byali bibuga ebyazimbibwako bbugwe omuwanvu n'enzigi n'ebisiba, obutassaako bibuga ebitaalina bbugwe bingi nnyo. Ne tubizikiririza ddala nga bwe twakola Sikoni kabaka w'e Kesuboni, nga tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu, wamu n'abakazi n'abaana abato. Naye ente zonna n'ebyo bye twanyaga mu bibuga ne twetwalira okuba omunyago. Era mu biro ebyo ne tujja ensi mu mukono gw'abakabaka bombi ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani okuva mu kiwonvu kya Alunoni okutuusa ku lusozi Kerumoni. Kerumoni Abasidoni bamuyita Siriyoni, n'Abamoli bamuyita Seniri. Ebibuga byonna eby'omu lusenyi ne Gireyaadi yonna ne Basani yonna okutuusa ku Saleka ne Ederei, ebibuga by'obwakabaka bwa Ogi mu Basani. Kubanga Ogi kabaka w'e Basani yasigalawo yekka kwabo abaasigalawo ku Balefa. Laba, ekitanda kye kyali kya kyuma, tekiri mu Labba eky'abaana ba Amoni. Obuwanvu bwakyo emikono 9 n'obugazi bwakyo emikono 4 ng'omukono gw'omuntu bwe guli. N'ensi eyo ne tugirya mu biro ebyo okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni n'ekitundu ky'ensi ey'ensozi eya Gireyaadi, n'ebibuga byayo n'abiwa Abalewubeeni n'Abagaadi. N'ekitundu kya Gireyaadi ekyasigalawo ne Basani yonna obwakabaka bwa Ogi n'abiwa ekitundu ky'ekika kya Manaase. Ensi yonna eya Alugobu ye Basani yonna, eyo eyitibwa nsi y'Abalefa. Yayiri mutabani wa Manaase n'atwala oluuyi lwonna olwa Alugobu okutuuka ku nsalo y'Abagesuli n'Abamakaasi n'agituuma ye Basani ng'erinnya lye bwe lyali Kavosu Yayiri okutuusa leero. Gireyaadi ne mpaayo Makiri, n'Abalewubeeni n'Abagaadi ne mbawa okuva ku Gireyaadi okutuusa ku kiwonvu kya Alunoni, ekiwonvu ekya wakati n'ensalo yaakyo okutuusa ku mugga Yaboki, y'ensalo y'abaana ba Amoni. Era ne Alaba ne Yoludaani n'ensalo yaagwo okuva ku Kinneresi okutuusa ku nnyanja ya Alaba, ennyanja ey'omunnyo, awali entunnumba za Pisuga ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ne mbalagira mu biro ebyo nga njogera nti, Mukama Katonda wammwe abawadde ensi eno okugirya. Munaasomokanga mukutte ebyokulwanyisa mu maaso g'abaganda bammwe abaana ba Isirayiri, abasajja bonna abazira. Naye bakazi bammwe n'abaana bammwe abato n'ebisibo byammwe, manyi nga mulina ebisibo bingi, binaabeeranga mu bibuga byammwe bye nabawa, okutuusa Mukama lw'aliwa baganda bammwe okuwummula nga nammwe, era nabo nga balidde ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa emitala wa Yoludaani, ne mulyoka mudda buli muntu mu butaka bwe bwe nabawa. Ne ndagira Yoswa mu biro ebyo nga njogera nti, amaaso go galabye byonna Mukama Katonda wammwe by'akoze bakabaka bano bombi. Bw'atyo Mukama bw'alikola obwakabaka bwonna gye musomoka okugenda. Temubatyanga, kubanga Mukama Katonda wammwe oyo y'abalwanirira. Ne neegayira Mukama mu biro ebyo nga njogera nti, Ayi Mukama Katonda, otanudde okulaga omuddu wo obukulu bwo n'omukono gwo ogw'amaanyi. Kubanga Katonda kyali mu ggulu oba mu nsi ayinza okukola ng'emirimu gye bwe giri era ng'ebikolwa bye eby'amaanyi bwe biri. Nsomoke nkwegayirira ndabe ensi ennungi eri emitala wa Yoludaani, olusozi luli olulungi ne Lebanooni. Naye Mukama n'ansunguwalira nze ku bwammwe n'atampulira. Mukama n'aŋŋamba nti, kikumale, toyogera nate nange ku kigambo ekyo. Linnya ku ntiko ya Pisuga, oyimuse amaaso go otunule ebugwanjuba n'obukiika obwa kkono n'obwa ddyo n'ebuvanjuba. Olabe n'amaaso go, kubanga tolisomoka Yoludaani guno. Naye kuutira Yoswa omugumye omuwa amaanyi, kubanga ye alisomoka ng'akulembera abantu bano, era ye
alibasisa ensi gy'oliraba. Awo ne tutuula mu kiwonvu ekyolekera Besupyoli.